Sabbiti eno abasuubuzi b'omu katale ka Katwe bakeera mu njego olw'omuliro okumalawo ebintu byabyo byonna. Kabaka wa Buganda wano yawuubako olubulu lw'ebigere mu katale kano okukimanya kiki ekibaddewo era n'abalagira ogenda maaso n'okuzzaawo akatale kano. Bwe lutuukidde olwaleero ng'abantu batandika dde okuzzaawo ebintu byabwe mwe baali bakolera era nga n'obuyumba obumu bumaze okuggwa. Kati olwaleero Ssaalongo Nsubuga bali mu ezo ng'ono ye yakalondebwa ku bwa Lord Mayor ayiseeko mu kifo kino era nga abasuubuzi bano abeetikidde amabaati okulaba nga bazzaawo ebiyumba byabwe mwe bakolera ssaako okuzzaawo emidaala gyabwe batereka ebintu. Mwasatu naye tugenda kudda twagala okulaba nti wansi maramu era mpuliriza mmwe abalina maramu mumumpe maramu kubanga njagala wano wabeerewo elovo okuleeta obuyambi bwe nasase okuva mu mikwano gyaffe. Tuzza wano nga ttiimu y'abakulembeze abalonde era ne tujja n'amabaati 23 ng'amabaati gano twagasase okuva mu mikwano gyaffe. Bwe twawulidde nti akatale kayidde era tujja kutuula butuuzi. Abantu basajja Kabaka badde tebeeteeseteese bafiiriddwa katugende tubasakire. Omulimu gwaffe gwa kusaka era ne tusaka. Balimwezi agamba nti wakusobola okulaba ng'abasakira abasuubuzi bano ebintu ebiwerako nga n'okukola oluguudo mu katale kano nga takisudde muguluka. Tetukomyawo ne tujja n'emmotoka kubanga akatale kabeera ne kasasiro okulaba nti bajja ku kasasiro tuze n'emmotoka 2 okulaba nti tubayonja. Kyekituleese wano ffe ng'abakulembeze ogwaffe gubadde gwa kutuusa bituweereddwa era tubireese. Tusaba abantu okwongera okulaba nti bawaayo akatale kali mu buzibu. Bw'otuuka wano ate enkuba ebyonoonye nnyo tufune greda tuguredinge wano tulevolingewo tufune maramu tuteeko maramu tufune amakubo tukole akatale nga kalina amakubo okusobola okuba nti tutaakiriza obubenje ng'obw'omuliro. Abakulembeze abaakalondebwa nga bakulembeddwamu Zahara Lwirika owa Makindye West ng'ali wamu ne bakkaada ba Nuupu baliko bye bategeezezza. Naye nkyali mukulembeze sipiika wa Kampala. Tuli bakulembeze, tuli bakwano bammwe, twabagamba mutuwe kubanga twagala tubeere nammwe. Ekibaluma kitulume naffe ekituluma kibakole ki? Ati mikwano gyange abalungi tuzze okulaba nga tugenda bye twatandika bye twasuubiza tubikola. Mukkirize ntwala abantu ab'enjawulo beebazizza bali mu ezo era ne basaba abantu okubongera obuyambi kubanga bakyabwetaaga nnyo. Ffe twabatuuseewa ku ntiko gyemuli naye mutudduukirire tuli bubi tukaaba ebintu byaffe byajja tulina tutandikira tulina tuteeka entu byajja ne kapito yena yakwatula akyala bannamwandu twetaaga okuvujjirira abaana baffe batudde tebasoma. Naye tusabira bongere batukwateko ku mukono toyanza Lord Mayor balinyo balire ddala ne ttiimu yo yonna naye yesu omuliro gwazze gwayidde naye mu kapito twetaaga kapito kuba basinga leeta mabaati na miti tetukyalina kapito babba ebintu byonna ne bakola looting fridge bazibba nze sika chips fridge yange bagibba ku makasika chips bakabbesawo bumonde bagibba buli kimu sina kye nasigaza ninga bwendi ekitegeera nze ndinakye sina ssente nina okuweerera abaana okane twebaza abatudduukiridde twebaza nnyo ne Ssaabasajja Kabaka eyajja n'atuyirawo omubiri tweyanziza nnyo tweyanzeege n'obuyambi bonna bwe batudduukiridde lwakuba nti obumu tetubufuna. Obuyambi bujja naye era tetubufuna. Gwe bbaati limu abantu 2 ate nga buli omu ayina akayumba kake oba ogenda kusereka. Basobodde okudduukirira abantu bano otera okulaba abantu batera okukumpanya amabaati mwali mubulabyeko naye ffe bagatuwadde olwaleero tugaleese misana ttuku tetubanga bannaffe abalala ate n'agenda asaba amabaati g'ebigwa tebiraze n'agatwala naye ffe tugaleese nga tuli ne Lord Mayor waffe Nsubuga balimu. Ambaati gano gaweereddwayo eri yafeesi ya Ssentebe era nga yagenda okugaba eri abaakosebwa. Ssebugenyi Joseph yakusakidde eggule lino ku lwa KTV Amalindiri. Webale nnyo Ssebugenyi Joseph mu kaseera kano katufuna ekigambo mu bigambo n'omulabirizi Dr. David Livingstone Kiganda